Abatuuze b'e Lubugo mu disitulikiti y'e Butambala bayitiddwa mu lukiiko olukwata ku bwannannyini bw'ettaka kwe batudde eriwerako mayiro emu ku buloko 160. Lwetabiddwamu abakungu ba gavumenti, bassentebe Rosi ey'okubiri n'ey'okusatu, abakungu okuva mu Patriotic League of Uganda Wakiso disitulikiti n'abalala. Bano basomedde abatuuze ekiwandiiko okuva mu kkooti empigi ekirambika ku bwannannyini bw'ettaka lino erirudde nga lirikenkayana n'okusika omuguwa okumala emyaka 3 nga likayanirwa wakati wa Muhammad Kakooza ne Katoyisa. Mu kiwandiiko kya kkooti ekisomeddwa abatuuze kikakasiza nti Kakooza ye nnannyini ttaka omutuufu era n'omusango ogwali gwamuteekebwako ogw'okusaalimbira ku ttaka lye gwagobeddwa, era tulaze ebiwandiiko n'empapula ebikwata ku ttaka lino ebimuwa obwannannyini. Kugamba kubaguza tubamubaguza nga tubatubuulira nti olwawo no oba oli balaba bagamfa twaligula ku kitammwe ate balina biwandiiko balaga nti nkyalinawo nti kino kyaleeta nti kitaga tiyagula ettaka eyo. Agamba nti bamulekera ebyobugagga bingi okuli ettaka, amayumba n'ebirala okuli n'ensimbi enkalu nga babimutwalako mu lukujjukujju. Bazze bansiba enfunda eziwerako. Enfunda zibansiba ku poliisi nebansiba ku region. Oyo bakamusiba emirundi egi nga nze gwe balekera abaki abaana abo 5 nga bagamba talinaawo kyalina naffe wetuli nga bagamba waabwe. Abatuuze bategeeza nga bafunye ku buweerero nga n'abamu ku bakulembeze okuli Ssentebe Rosi ey'okubiri yasaduse Empagala ne Mugamba Idi Kadunabbi baliko bibannyonnyodde. Kigenza okukakkana musango gwasalibwa nga bakakoza be batuufu. Abasajja abo babadde babakutyaase okumala ebbanga ddene. Chairman tukwebaziza ssebo obutayitaayita eno oba chairman nga mukola ensobi n'omuntu yenna alina ensonga bweti ajje setaaga kuvumaganya gavumenti eno tugenda kubayimiriramu mpaka. Ate abooluganda ku kyalo Nakkondo B mu disitulikiti y'e Ssembabule beeganye munnaabwe nti tebazaalibwa naye nga kivudde mu kaayana za ttaka. Bamwegaanidde mu lukiiko olutuuziddwa nga lukulembeddwa amyuka omubaka wa pulezidenti Faizo Sserwagi. Beegumisa Yunusu ategeezezza nga bwe yaweebwa kitaawe ekibanja mu 2021 kyokka oluvannyuma mukulu we Baine n'Amajjuma n'amulumba ng'awenda olito we zaatandikira. Kuba ebiriko byeyogerera bigundidde binene naye neewuunye wano 2 mukulu wange okujja n'agamba mbu wano wawe. Baine n'amayegaanye beegumisa nga bw'atamumanyi wakati ng'amyuka RDC Sserwagi amusoya kajjujju w'ebibuuzo. Ono muganda wange mu Busiraamu. Kati njaga kumubuuza. Buuza. Si muganda wammwe bano ab'ekika bajja batya okutula abagabanyizeemu. Yalina akantu ke yamuwa. Omwana yakulira waka era muzeeyi n'amulame n'amuwa ekitundu kye. N'abatuuze batadde Baine n'amakuninga ng'amubuuza ebibuuzo by'atasobodde kuddamu. Muzeeyi okumuwa ekibanja yamuwa okusinziira ku mirimu omwana gye yakola ng'ono. Nze natema yaadi, nze napima ebigeri. Gwe lwaki tiwasobola kugoba Yunusu mu kibanja kyo mu kiseera ekyo? Jjajja wange yamuwa yaadi 17 kumeka kwabiri. RDC Sserwagi abasomedde amateeka agafuga ab'ebibanja n'oluvannyuma n'alungamya ensonga zino. Nti omuntu bw'abeera ku kibanja n'akolerako ebintu bye emyaka 10 n'emeka aba takyakola ki? Teddy Buyinza ne Kintu Noah bakusekedde gweno ku Laabukedde TV.